Wawulirira binongo omubaka omukyala wa disitulikiti y'e Kayunga Idah Nantaba akagabina oluvannyuma lw'okuwangula omusango ogwamuwawabirwa omulonzi ng'amuvunaana okugabira abalonzi ebintu. Liita Nabadda ye yawawabira Idah Nantaba ng'agamba nti mu kiseera ky'akalulu Nantaba yagabira abantu ebintu eby'enjawulo okwali ebijanjaalo, ebidomola, amabaafu n'ebirala kye yayita okubagulirira. Omulamuzi Collins Acelan bw'abadde asoma ensala y'omusango guno takkiriza bannamawulire mu kkooti kyokka oluvannyuma bannamateeka b'enjuyi zombiriri batubuulidde ebibadde mu kkooti. Leero nyina okugamba tunaku lwa ssanyu kubanga tumalidde ddala ebbanga eriwera nga tuli mu kkooti ku musango gw'ebyokulonda. Omukyala Nabadda Ritah gw'abadde avunaana Honorable Idah Nantaba ng'amusibako amatu g'embuzi okumuliisa engo nti yagenda n'agulirira abalonzi b'e Kayunga musobola okufuna obululu, so nga omubaka akalulu mu butuufu yali akawangudde mu butuufu bwako. Nga muyinza okujjukirako nti omulundi ogwasooka emabegako abantu bano baali balese petition mu kkooti, twaleeta okuwakanya kwaffe nga tugamba nti empaaba yaabwe yali nkyamu, yali ekontana n'amateeka era nga yali kugobwa mbagirawo. Kkooti eyasooka yagoba okuwaba kwabwe mu mbagirawo ne bajulira ne bagenda mu kkooti ejulirwamu. Kkooti ejulirwamu ne tulagira tukomewo wansi, kkooti eddemu yeekenneenye bulungi erabe obanga ddala okuwaba kwabwe kwali kutuufu oba tekwali kutuufu. Era y'ensonga lwaki omusango twaguddamu ne tuguwoza. Tunuulidde Nabadda ng'omulonzi kibula nga tatuwadde costs, naye nga ye tayinza kukimanya nti behind wabaddeyo emabega wadde abalala bamukozesa. Kati ffe honorable kimuyisiza bubi ebiseera bye, essente zasaasaanyiza, naye ng'ekisinga obulungi nti abalonzi bategedde amazima gabadde yateekayo ebintu mu kkooti ebitalina bujulizi. Emikono 500 byaleeta talina bukakafu nti balonzi. Nabadda kati gy'ali yejjusa kuba abamukozesa tebabaddeewo, naye nga ffe tuwangudde emisango gyaffe wadde out costs bamumalidde obudde. Bw'otunuulira essente zatadde mu bannakwedde mu baali n'olaba nga tono tasasudde wadde ate amazima tegwekweka bibaga ati bayongerayo mu kkooti. Ekkooti zonna ziweddeyo pozi kati nga tugenda mu kkooti ya mukulu. Kyokka puliida wa Nabadda Philip Kasiime takkiriziganyizza na bisaliddwawo kkooti era n'agamba nti bagenda kujulira. Mufunze tusiimye emirimu kkooti gy'ekoze naye tetuli bamativu era tujja kugenda mu maaso okulaba nga tweyongerayo mu kkooti.